sazamu era kyovula nti olina wookoma nkiddamu wadde olina passport ya America olina limiti wookoma tobanga mu America oli yennyini original mu America omuzungu waayo olina wookoma kiriza obagaana olina wookoma tojja kwenkanankana na mu America oli original na nnyini nsi okitegedde bulungi nnyo kati njala bategeeza ensi yo ye Africa gyova particularly in Uganda mulwane nnyo mudde wammwe muli bapangisa mu nsi zino wakwadde mulina obutuuze kyobula bakugamba nti any slight mistake obutuuze busobola okurevoking mulaba bukujjako so mulwane nnyo mudde wammwe so muve mu nsi z'abasajja kyobula nti Trump akola ki abavuba kati yakoze omanyi bakugamba nti ekintu ekyo kiwa obudde ne kiwola kyokka osobola kikwasa engalo Museveni abadde addidde emirimu gyonna nga yajuwa abantu ba kabano offices zonna nga yaziwa ba kabano nga ne ssente eziva mu ggwanga lya America mu Europe Bungereza nga donations ng'era camp family ye n'abantu babali mu office omwo be bakwata ssente zino ne bazikozesa byebagala nga tezituka ku bannayuganda kati omusajja no bwe yali mu yafeesi ng'ayita mu kitongole ekya USAID kubanga kigaba obuyambi mu nsi yonna yayisizza ekiwandiiko n'agamba nti buli nsi ebadde efuna obuyambi okuva mu America ng'ayita mu USAID obuyambi obuyimiriziddwa okumala emyezi 3 mpaka ng'ensi ezo zabaddawa ssente zimulaze ensaasaanya ya ssente ezo ekitali kyangu mu myezi 3 gino gye babagambye abantu bangi mu Uganda abantu abasukka mu 1,000 abadde balina offices n'emirimu essaawa zino bandibanga basuddewo bikola kubanga office temukyali wadde ekikumi ekigula amagala eddiba program ya USAID ebadde ekola projects nyingi mu Uganda nenga project tezikyayamba abantu ba bulijjo ziyamba Museveni ng'omuntu n'abantu be kati bayimiriza USAID bayimiriza okuteeka ssente mu Uganda abantu bangi batandise okkabatwaha ng'entulege ate si 1,000 lukka kubanga USAID ng'oggyeko abakozi baayo eri abantu bawansi bafunamu abasajja bonna n'abakazi abalina ekirwadde kya mukenenya badde bafuna eddagala nga bayitamu eyo process kati muganda wange genda onywe omululuuza oba ebbombo ezo ssente zigenda kukendera abalina sikosero zisimayo obufuba biki byonna twala kati tugende yenna munoonyege gye mugenda okweberezaawo ng'obudde bukyali kubanga egyo emyezi 3 jjo gigenda kubeera mugamba te student kinadda ekyagenze naye lwaki ekintu kino kyaguddewo omusajja ono agezaako okuzuukusa Abafirika okubategeeza nti muzuukuke mutuuke okubanga mudimandinga service mu misolo gye musasula mu ggwanga limbeeramu lwakuba temwakitegedde nze ndi musanyufu waaki ndi musanyufu mu kawaayiro akasooka nti ssente zino baadde tebazikozesa mirimu gye zirina kukola kabazijjewo naye ate ndi mwennyamivu eri abo bannansi abadde balina okufuna ku ssente ezo ng'abadde tebazifuna ate kati bazigiddewo ddala nabo mbanyolerwako ku katono ndi musanyufu nti ssente zino zaggiddwawo nti abadde bazibba abo nabo omulimu gwabwe gukomyawo wabula ate nennyolirwako abo abadde balina okufuna ssente zino nga bwe zijja abatakyasobola zifuna kubanga n'akatono akabaddewo kavuddewo kati kitegeeza ki buli muntu yenna buli mbuzi edde ku nkondo yaayo lwaki tugenze mu maaso kasooke mbazannyira akatambi kano mukawulire neggwe ebigambo bagenda okwogera mu katambi kano njagala ombuulire ku community yoba mu kyalo ky'ola omuntu afuna ku ssente ezo buli mwaka gavumenti ya America ng'eyita mu kitongole kyayo kya United States Agency for International Development oba USAID ebadde ewa Uganda obuyambi bwa kawumbi kalamba $1 nga bwe buwumbi bwa kuno obusoba mu 6 nga zino zonna zibadde zigenda ku nsonga ez'enjawulo naddala ebyobulamu gavumenti yennyini byeteekamu obukunkumuka bw'ensimbi ezitamala kyokka kati bino byonna byayimiridde oluvannyuma lw'obukulembeze bwa America okukyuka nga kabwejumbira atudde mu ntebe byandaala John Donald Trump ye yayisizza ekiragiro kino ng'ayagala bamala ennaku wazinda 9 nga babalirira n'okutunuulira engeri obuyambi buno gye bubadde bugabibwamu mu mawanga agatali gamu bannabyabulamu nga Dr. Ekwaro Obuku ekya Trump okuyimiriza obuyambi buno bagamba nti yakoze ensobi nnene ono omukulembeze President Trump alimbye nnyo kubanga sente pitirivu eziva America zigenda ku lutalo
emabega eyo olutalo lwa Iraq ate zino ttone zijja Africa eza mukenenya malaria akafuba ezo ate zikola ddala. Dr. Obuku agamba nti mu Uganda embeera y'ebyobulamu yandisajjuka kubanga ensimbi zino zibadde zibikkirira omuwaatwa munene abakulu mu gavumenti we babadde tebafaayo. Ono bannayuganda balabudde nti baleka manye ng'akoza n'owebbwa kubanga n'eddagala lyandibula mu malwaliro. Programs zonna waliwo engalo za Amerika awo nga batadde mu ssente. N'olwekyo bwe bayimiriza programu ezo Abannayuganda ba bulijjo bajja kubonaabona okufuna ddagala, okay, okupima omusaayi, kulaba abasirikale bayimirire batya oba olina omukenenya, okupima omusaayi, okucekinga oba olina mukenenya oba toyina. Wabula yateekateekera minisitule y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine agamba nti bonga gavumenti baakusigala nga bavujjirira obuyambi we buyimiriziddwa. Agumizza abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya ng'eddagala eribaweebwa bwe bakyalirina mu bungi nga kale tebasaanye kugugumuka. Yes, kisobola okukosaamu nga mu kutandika kubanga oli mubbi namuko omuwulirako. Omwaka oguwedde omwezi ogw'ekkumi najja n'enkola video ne bagamba nti mu Uganda eddagala lya siriimu supply yaalyo ekendedde teririiyo mu stores. Ekyo nakibagamba n'okutuuka olwaliro eri abantu abatafuna ddagala lya siriimu kubanga teririiyo. Njala kubuuza Dr. Obuku oli gwe musoose okulaba. Dr. Obuku oyagala kuŋŋamba nti mu Uganda eddagala mweriri mu malwaliro nga Uganda Medical Stores Genetic Embabazi yennyini yalina First Pharmacy ne pharmacies endala mu Kampala ne mu Buganda ezitunda eddagala yennyini ya Uganda Medical Stores nga sente ziva mu bajeti ya Uganda. Sente za USAID zibadde zikola ki? Ogende mulago okukebera omusaayi kikwetaagisa ensimbi z'otamanyi. Ogende ekirudo omusaayi si gwa bwerere, buli wamu omusaayi si gwa bwerere gwa ssente. Mulekerawo okusiriwaza abantu, sente badde muzibba awo nga nvuddewo nga nfundikiraawo. Mukulu Dr. Obuku Diana Atwine mwena njala babuuza. Mwali mutuddeekawo ne mwebuuza ssente Amerika zebawa ani azisasula? Ssente za Amerika bwe bw'omusolo. Ssente za Amerika bwe bw'omusolo lwaki bazibawa? Bazibawanga akanyeebwa katya bo babadde ebigendererwa bye mubabawa ssente nga temutegedde ssente ziriko bukwakkulizo ki? Zibeerako akanyeebwa. Kansooke nkubuuze. Lwaki buli kaseera Dr. Diana Atwine mufuna outbreaks ani azireeta? Ez'ebirwadde ani azireeta? Nyoko oba jjajjaawo? Lwaki buli kaseera muyisa ebizibu tugenda kugema kiki ekibagemesa abaana b'abantu? Obunyeebwa bwa ssente ezo. Ekyo najja kubuuza gwokimanyi nti ssente ezo zabalwa musolo bwa Amerika abazigwa omusolo bannansi ba Amerika. Mu Uganda mulimu bantu bameka basasula omusolo nga basasula gavumenti ya Amerika. Mukimanyi bulungi nnyo nti muli basiru nnyo. Mukimanyi nti buli Uganda erina avunaanyizibwa ku bulamu obulungi nga kisinziira ku ssente z'omusolo zasasula. Lwaki musiriwaza bannayuganda? Bwe zibanga ssente za USAID zibadde zikola gwe bw'olwala ebigere oba bw'olwala empana ki ekikutwala Nairobi oba mu Amerika? Lwaki tembeera kiruddu? Lwaki mbeera mulago? Lwaki mulinye ne mugenda e Turkey ne mugenda e India ne mugenda mu Amerika ne mugenda e Germany? Lwaki mugendayo? Mulekerawo okusiriwaza. Ssente z'abo bazungu ssente zibeera zaakanyibwa kugirako extras mutasobola gavana Uganda. Ompulira bulungi nnyo. Kati muli mu kulanga ampox, simanyi ampox, mwaka muli ampox. Munoonya kintu kigenda kujja abantu kukuŋŋaana mu kalulu kajja kagenda kujjako gavumenti yabwe mulanga ampox. Mwaka mulya ampox. Ku luno oba waliwo ampox oba mpikulokusi oba kiki byonna abantu balina okukuŋŋaana oyo ampox omujja mwesigamu mumanya ekyo kyona kibawuulidde. Muzanya ku luno oba waliwo mpikulooni simanya mpikulokusi simanya ampox musaaga mu birange nnyo mulinyise ennamba mujja kitegeera. Mwe musiwanya bwe tuuka okulona muyiyayo ekirwadde mbwate simanyi kino kiri. Abasajja abakulu mutandika okubuzaabuza eggwanga ku luno mujja tubule lwaki musiriwaza abantu ekyo kitubali mujja kitegeera. Kati ssente bazisaze mujja zitegeera. Njagadde nnyo eyaliko omukulembeze wa Kenya omukulu President Uhuru buno bwe bakababwadde mu bakulembeze ba Africa buno abawadde banna Kenya abagambye lwaki mulumwe nnyo? Hiyo ni shauri yako. Ebyo bizibu bya musibizi bya Amerika. Ssente za muzirina ne muzigula mu masasi kutta baganda bammwe. Nga temuziguze ebintu byaba bannansi abagete mukana muli basasula musolo kakano kankabazanyire. Ene message Uhuru yagambye ene message Kenyatta
gyagambye Uhuru ne bannakenya mujulize bulungi nnyo. I saw some people the other day crying, oh, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. He has no reason to give you anything. I mean, you don't pay taxes in America. He's appealing to his people. Shauri yenu bwana. This is a wake-up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves? Instead of crying, tujiulize, what are we going to do? Haya ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do? Yeah? To support ourselves. Because nobody is going to continue holding out a hand there to give you. It is time for us to use our resources for the right things. We are the ones who are using them for the wrong things. Yeah? The bullets and the guns we buy, we're not given for free. We buy them. And we're not buying them to go and fight wars off our shores. We are fighting our own people. Hapa too. Yeah? Brother killing sister, sister killing brother. Over stupid things. Yeah? Let us work together to bring an end to all of that and to focus ourselves on those issues that really matter for our people. Oye President eyawumula owa Kenya ebigambo byayogedde. Kati njagala ompulirize bulungi nnyo gwe munnayuganda gwe bulijjo gwe nkubiriza nti olwanodde ewaka. Wulira omukulembeze wa Amerika bwe yagambye. Yagambye bw'ati Donald Trump. Ngenda kabanyonnyola bulungi. God has blessed your country. Go back and hold corrupt leaders accountable. Stop rotting streets of America. Nti Mukama yawa omukisa ensi zammwe. Muddeeyo ewakawa mutandike okubuuza akajjojijjoji abakulembeze bammwe bali ake ku nsimbi zammwe z'omuwa omusolo. Mulekeraawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika. Mulekeraawo okutambula ng'ebiyenje ku nguudo za Amerika. Oyo Trump ngambe ngenda kabanyonnyola ategeeza mwenna abali eyo. If Americans were delisted and refused to initiate revolution, then would never see such amazing nation like USA. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kununula eggwanga lyabwe erya Amerika, mwe mwenna abazunga ng'ebiyenje mwandibadde mweyagalira mu ggwanga eddungi nga Amerika. Do you copy that? Wano nsiba nki bagamba buli nsi yonna gye musabira mu visa ogendayo eri abaagisasulira omusaayi nga bazzukulu be kati beeyagalira mu nsi ezo. Naye gwe tugamba kola kino toyagala kikola, toyinaayo nsi ndala. Akigambye openly kakiddemu. Akugambye nti singa Abamerika baagaana okwenyigira mu kulwana okuteekawo eggwanga Amerika, mwandibadde mweyagalira mu ggwanga lye mulaba kati lifaanana gali na Amerika. Kyekibuuzo kye yababuuzizza. Tugenze mu maaso. Akugambye if France kept minimum in 1775, wouldn't see developed nation like France. Agambye nti ensi Bufalansa singa yeryamu olukwe mu 1775 mwandibadde temulaba nsi nga Bufalansa bwekulaakulanye olwaleero. Nakugamba, if you like playing tribal politics in suffering while you are running classes, loot and reckless abandons, akutegeeza nti gye mutambula mwogera ebigambo bitakwatagana mu byobufuzi mbwe byawulayawulamu ng'ate mulimu okubonaabona okw'enjawulo nga mutuula mu bibiina temufaayo kwetegereza ne muleka ebintu bibiri mu nsi zammwe ne zibifa, mujja kubonaabona nnyo ng'eyabba endeku mu lumbe. Ekyendeku mu lumbe ezo nkyogeddemu. Tugenze mu maaso. Stop
Stop depending on World Health Organization for substandard drugs. Agambye nti mulekerawo nnyo okwesigama ku kitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna nga mubeere nnyo ku ddagala lyabwe. At your age, you ought to have home-made drugs for common ailments. On that ground, American has left World Health Organization. Akugambye gwe ku myaka gyo otudde mu ntebe yowondabira oba ku ssimu yo. Waki tekikutwalira budde okuvaayo kutandika okulowooza ku ddagala eriyo liweekolerera mu butonde naddala Katonda bwe yakkuwa eddagala ly'okole waka okusobola okweyimirizaawo okusinga okuteeka obwongo bwo n'engalabiyo ku ddagala ekkolerere ery'abazungu lye bateekawo gwomere erikuleetera allergy simanyi side effect simanyaani olwakuggula amaaso. N'agamba, why must your country depend on goodwill from World Health Organization? N'agamba nti lwaki amawanga gammwe gayimirirawo nnyo ku kubeerawo kubandiisa okulungi okw'ekitongole kikwasaganya obulamu mu nsi yonna. Has God not blessed your country with professors or medicine, pharmacy, etc. who could develop your nation hospitals? Akugambye nti Katonda yawa ensi zammwe n'emikono esatu mu nsi zammwe ginne. Katonda yawa ensi zammwe n'aziwa abasajja abakenkufu mu kukola eddagala n'okuteekawo amaterekero g'eddagala. Lwaki temugenda ne mwenyumiriza mu nsi zammwe okutandika okukola eddagala nga mweyambisa abantu abo n'okuteekawo amalwaliro amalungi era ogenda ku muyombesa byakuga ebituufu? Tugenze mu maaso. Go and hold your ruling class accountable for lots in health care delivery. Akugambye genda mu maaso ng'okozesa engalabiyo n'omumwa okulinga ekitiiyo ng'oyogera ebigambo otegeeze abeefuula abaasoma mubuuze ensaasaanya n'ennyingiza ku malwaliro gammwe agavunze oba ku nkola ey'ebyobulamu evunze lwaki tebabuweereza malwaliro ago. When they are sick, they run to USA for treatment with your national sources. Nti mwana tubbo baba balwadde nga Yoseeri ne batabani bene bawala babe balwala ne bagenda okuzala mu America n'abali ogenda okubajjanja b'amannyo n'abagenda mu nsendera okubajjanja bakubuuziza nti we babeera abalwadde lwaki baddukira mu America okufuna obujjanjabi ne ssente zammwe ez'omuwa omusolo era okyayina engalabi oga nti omusajja bayogedde takubye ku mutwe tasse busi bino ebigambo njagala bibasobe kuyingire mu ngalabi otegeere oyo mukulembeze omulonde yayogedde. Ompulidde badduka ne ssente zammwe n'agenda mujjanjaba empanama n'omujjanjaba enziku ne bajjamu embuto bali mu parliament bakozesa kodo mu mutwalo gumu buli mwezi mu parliament bakozesa kodo mu mutwalo twabalonda genda kwepekiza mu parliament kola ki bakubuuza. Tugenze mu maaso. Keep playing tribal politics but get out of USA. Akugambye mugende maaso nga mwogera ebyobufuzi ebyokusosola mawanga naye mufulume eggwanga lya America. If you are ready, you will take your country from the density, destroying ruling class as they did in France. Bakugambye bw'obanga weeteeseteese bulungi okutwala eggwanga lyo okulyezza mu mikono gyo olijje mwabo abalyonoona abeefuula abaasoma bategeera ennyo kikole nga Abafalansa bakikola era ne bakituukiriza France okukulaakulana bw'atyo. Agambye bw'atyo, all these nations have accurate population index. Akugambye mbu ensi munnange ennungi ennyo amatoota zirina abantu abo era zirina embalirira n'enkola y'ebintu n'abantu baazo abalabika obulungi bw'obaliriramu. Even in hellfire, God has a record of those in it. America belongs to Americans, not Indians, Nigerians, Chinese, Mexicans, and other nations who want good life and escaped to US. Akugambye agambye nti ne mugeyeera Katonda alina ebiwandiiko bye byawandiika obulungi abali mu geyeena alina likodi z'abo bonna abali mu geyeena.
nakugamba nti eggwanga lya America ly'Abamerika bokka nkiddamu akugaa nti ne mu Geyeena naga nti omuliro oguli mu Geyeena Katonda alina likodi zaago nabaani abagulimu nakugamba nti America y'Abamerika bokka so si bayindi so si ba Nigeria aba China aba Mexico n'ensi endala abaagala obulamu obulungi era ne baddukira mu ggwanga lya America. Tugenze mu maaso akugambye we fought for liberty and advancement nti balwanirira obwetwaze ne balwanirira ebigenda okujja mu maaso. Keep quiet, wait for angels to repair your bad roads. Akugambye nti musigalenga mwe basembolera mu kuba omukka mu buliri kubanga mukkuse mulinde bamalayika gye banaava batandike okulongoosa enguudo zammwe embi. Ekyo ekyokuba omukka mu buliri nze nkyogedde. Tugenze mu maaso musigale yagale remain dumb as ministers and governors commissioners etc loot the trillions. Akugambye musigale nga muli bawumba tutu nga baminister bammwe ne betwandiisenga abakulembeze b'ebitundu betundise bakyaba ne 5 oba ne ba parliament saako ne ba commissioners omuli Mpuuga Masaasi de Mpuuga maana nga babba ensimbi za mubumbi n'obuwumbi mwe nga muli mbuliri mwebase muwumuze emitwe oyo Trump ebintu byesobola ya Trump si biwandiike byange. Tugenze mu maaso. Return to your country and change the narrative. Mudde wamwe ng'obudde wamwe bukyali mukyuse ensi zammwe. Wulira bulungi. Return to your country and change the narrative. Mudde wamwe ng'obudde wamwe bukyali mukyuse ensi zammwe oba mukyuse ebintu ebiriyo oyo Trump. No more learning to America with your heavy pregnant wives. Mama nyabo bebe kulu how are you? Agambye nti tewakyali kuddukira mu America n'abakazi bamwe balina embuto ennene eziringa ng'entuumu za kasasiro nga bagenza okuzaalirayo. Muwulidde bulungi njuba comrade kano malina okunywa nkyabasomera kalo tetunatandika video kano kankabaddiremu. No more running to America with your heavily pregnant wives. Tewakyali kuddusa mbuto zammwe ennene ziringa entuumu za kasasiro nga mudduka mu America ne bakazi bamwe bagende bazaalireyo ekyakigobyi. You want them to give birth in America and automatically become citizens of America. Abagambye mwagala bakazi bammwe abalina embuto ennene bajje mu America bazaalireyo oluvannyuma bafune obutuuze obw'embagirawo nga bafuuse abatuuze ba America. Ekyo kikome embagirawo. That is not revoked immediately. Nti ekyo kijjiddwa mu mbagirawo mukitegedde bulungi nnyo ne bw'okazaalya mu space ya America kasigala kannayuganda nga kaddugavu kazibu. Tugenze mu maaso. Are you praying for God to fix your bad roads? Nti osaba nnyo Katonda ng'oli wa Pastor Bugingo Maana ng'osaba nnyo Katonda ateke kolansi mu bituli oba mu biraka by'enguudo? Keep praying. Munange sigala ng'osaba nnyo Katonda ave mu ggulu oba asindike Yesu oba Nabbi Isa gw'oyita Yesu oba omuntu yenna ajje atandike okukubira kamunga mu nguudo ezo. Was it God fixed the roads you see in the USA, France, UK, Canada, Saudi Arabia, etc. Akugambye nti munnange gwaki basembolera politics tankwatako oli mu kereziya osaba oli mu church osaba ebigero biwanisa oga praise the Lord fire in the name of Jesus. Akugambye sigala ng'osaba Katonda ajja kujja abakolera enguudo ezo nga muziraba mu America mu Bufaransa, Bungereza, Canada, Saudi Arabia n'okweyongerayo. Bwate bwa ono Donald Trump bintu byensoma bya Donald Trump si byange. Tugenze mu maaso. Remain in your country, face the roads. Akugambye nti sigala mu nsi yo wattu owunyirizibwa ekivundu n'obubbi mu nsi yo tovaayo olyoka otegeere ekiwunya lwaki ensi ziwunya. If you like, allow electoral empire to be under your corrupt politicians. Akugambye
bw'oba oyagala okuleka ababbi abategeka obululu babeere emabega waabo abalyake bannabyabufuzi munnange era nakyo kireke kibeerewo. Allow them to keep rigging while you are religious leaders saying to your ears that those rigging into powers are God will your country. Akugambye nti kiriza agambye nti kiriza baleke oba bakirize basigale nga babba obululu naye bamala okubba obululu bannaddiini omuli bemumanyi bulungi bano abasiraamu balya pirawo ne bamumalawo ne bagamba ni Museveni abeerewo saako nono wennamirembe agamba ni Museveni asinga nti bannaddiini abo bamala babba obululu bajja kuva bagambe nti ekyokubba obululu tekiriiwo naye ate era nti abakulembeze babalondeddwa yensonga lwaki ababadde mu buyinza oba balimu bebasigaza obuyinza ku lwa Katonda lwabasazeewo ku nsi zaabwe. Bino byonna byosajja simutebo yadda wandikira Uganda kano kankaddemu Tulambu tabanga yabadde wandikira Uganda kankaddemu akugambye if you like allow electoral umpires to be under your corrupt politicians akugambye nti bwoleka abakungu b'ebyokulonda babere wansi waabo abannabyabufuzi abalyake era bwoleka bo bennyini okubba obululu nga beyambisa bannabyabufuzi okuyimba mu matu gammwe nga bawolereza ababbi obululu okusigala mu buyinza nti kwe kubadde okusalawo kwa Katonda ensi zammwe zikyabonaabona. Tugenze mu maaso. If truly you are tired of your country, raise and face the ruling classes squarely. Akugambye bwe kibanga kitufu munnaffe ng'okooye ensi yo okubanga efattoge n'okubeeramu obuvuyo obuyitirivu ennyo situka wejjemu okutya osinkane abantu abayita abali mu kirasi ez'awaggulu abababba mubalage nti mubatya era mubajje mu buyinza mutandika okukola kye mulina okukola. The French people in their millions didn't fear the military. Akugambye nti abantu b'eggwanga Bufalansa wattu mu bungi bwabwe baalimu baateeka wansi okutya kwabwe ne balumba amagye agaliwo mu kiseera ekyo ne beddiza ensi yaabwe gy'emirembe gye balina. They all involved in the revolution that gave birth to a new France. Akugambye nti bannansi abafalansa bakoma sava biye basula wansi okutiisibwatiisibwa kwabwe ne beenyigira mu lutalo v'omwange ne bateekawo kye tuyita okulwana ne bagoba obufuzi obw'omusibira obw'amagye era olutalo baluwangula kwe kuzaalibwa kw'eggwanga eppya lye mula Bufalansa nga bwetita olwaleero. Tugenda mu maaso. Agambye ho, are you fasting to have a stable electricity? Akugambye nti munnange osiiba okufuna amasannyalaze agatavaako. Mujjukira wiiki eno gye tukubye emabega nabagamba nti kano kino nkyongera mbwongezi nsimbyewo kati nkyongera mbwongezi. Wiiki gye tukubye nabagamba nti mwenna abataasoma 50 master plan omwali enteekateeka namutayika ey'okutawaanya ebyenfuna by'Abaganda mu Buganda oba mu Buganda mu Central Region mwe mwali kye mwali temumanyi nti ekye tuyita load shedding oba okugiwa kw'amasannyalaze mu Buganda wokka kitateganya ebyenfuna byammwe kubanga amasannyalaze gakola ebitundu 8 ku buli 100 ku nfuna y'Abannayuganda abasangibwa mu Buganda wabula bwe gaggibwako essaawa 12 olunaku ewiiki oba omwezi nga tegaliiwo abantu bangi bafiirwa bizinensi zaabwe ne zifo bati bayingiza nsibi wano wakugambidde are you fasting to have stable electricity nti watu osiiba ng'okaabira okufuna amasannyalaze agatavaako. Just continue. You don't want to pay the price. Why do you run to USA, France, Canada, etc. for better lives? Akugambye munnange genda maaso bw'oba oyagala okusasula
naye nakugamba lwaki odduka okujja mu America okugenda mu Faransa Canada n'ensi ezisingawo okufuna obulamu obulungi gwe wamwe gye bakuzaala bw'ogirekeddeyo bagenda gira ogiba ogirekeddaani era bw'otuuka eno ogenda kwogera lulimi ki kubanga bo osanga byatereera ewamwe tebisobola kutereerayo. Remain in your country, enjoy the consequences of being akugambye nti sigala mu nsi yo onyumirwe era ofune ku bibonerezo ebiva mu kwebaka n'ofuluuta ne weerabira nti ensi yo gw'olina ogirwanirira munnanga akutegeeza bw'atyo. Emmesegi eyo gye njagadde obbasomera bwe bagibasomedde bulungi nnyo bubadde bubaka bulungi nnyo obuwandiika omukulembeze wa Amerika bwe yayogedde nze mbubavunulidde mu luzungu mu gigi mu luzungu embuza mu Luganda kitegeeza nti ebintu bino bye tubagamba Trump yabigubye ku mmeeza y'ensonga lwaki yabagamba nti Africa katuli ka busa shit hole kati watu yagala kawita katuli ka busa mukulembeze Trump mutuufu nnyo atuvuddewa. Kati tugende mu kirasi eyatuleese olwaleero yeruwa kirasi eyatuleese olwaleero mwena mwagala jjuulirako mukulu munange Pato Uganda alina okukola ensonga za Pato tannatereera naye katugende tewali kyakkola kansooka empisewo kano mujjukira bulungi tuze tubasomesa system eya dictator mu Africa oba ne mu nsi zonna zonna ebadde dictatorial ruling nti dictator alaga ensi yonna nti ensi etambula bulungi tewali buzibu. 1 dictator akulietinga safe haven abagwagwa abatamiivu abeefuna nti musaba nnyo Katonda n'abawe beto okukola ebintu ebyo n'okuwemula kati zensi ebintu nga bapromoting ennyo ku media ku mainstream media ku social media ne bigenda kati zensi ziri bwemuzigamba nti Uganda is bleeding baga Uganda is not bleeding. People are playing, churches are open, bars are working, people are just enjoying life. How dare you say that there is a dictator, is blah blah, Uganda is bleeding. Tuza tubasomesa ebintu bino biteeketeeke beach zibanga beach omwegulinga mwenga mabala gagula 24/7 kivulu after kivulu which nti abantu balina okufuna limba tokola ebintu ebyo ne mu Uganda kisukkawo kirina okubeera kati bwe baabuuza Museveni namugamba batugamba nti Uganda is bleeding era dictator bagamba how can I be a dictator when people are praying from Monday up to Friday, churches are everywhere and the people are enjoying, bars are open, they are drinking what kati kyekyo kyembaze bato basomesa wano nti waliwo ebintu Museveni byakola kagenda okubirekawo naye nga temutegere wakyabirese. 1 bwakwata naggulawo church ne bamu abantu basatu abantu abo bamaze okuba compromising obwongo. Remember nkujjukiza sirwana dini yonna wabula kino kikujjukizo ojjukire bulungi nnyo nzikiriziganya nnyo n'eddiini zinnansangwa abasaba olwokutaano be Bayisiraamu abasaba olwomukaaga beba Seventh Day Adventist abasaba olw'Essande muli Aprotestanti n'Abakatuliki mpozi n'amadini amalala wabula gana amadini agasoma 24/7 7 days a week 31 days ne 300 and what days a year ago ge madini agabalokole state gekozesa oku bachita oku brainwashing abantu babalowooze senti buli kizibu kyonna Katonda yalina kimalango osaba. That is total nonsense. Ne Bayibuli yennyini ekugamba oba tokoze n'okulya toolyenga. Bayibuli nekugamba n'akatono okolina kali kugibwako goloza Bayibuli gy'osoma eyagiwandiika lya musiru nnyo. Ekibeezaawo gana amakyaki g'abalokole buli ssaawa okusoma simanyi lunch hours evening hours bagiyita night oba night biki ezisimanyi night worship bisimanyi biki baagala kuteekateeka mu kifaananyi gobere buli kaseeroza buli kizibu kyenfunye banki musajja yanca ye praise the Lord noonya musajjawo naye ng'empisa tozikyusiza ne bw'onoosaba Katonda n'ogenda ne Isirayiri bwe baaziika Yesu nga tokyusiza mpisa tojja kufuna musajja mulungi. Praise the Lord. Mukama ansaba ompo omulimu tewasoma ate oyagala Mukama akuwa omulimu oyagala kuwegwaki okujjako n'okutubuzaabuza Katonda omumalira obudde. Mukama gw'ovuddeko gwe bakugobyeko wabbye obubbi wabuvuddemu oli okwosaba omulimu omulala Mukama muleka ali bizi nnyo mulekerawo okutawanya Mukama.
obufumbo bukulemye oli mukerezia empisa mbi nawe abakazi bakudduseeko ine empisa embi enyamogisibamu obuwaaji ngo wejjulire enva gwogabe emmere titoleka sereza mmere waka atoga ntuli musajja nnyo ate ogenda mu kyakyo so president njala mukazi wampo omukazi agumikiza ngo ine empisa envu n'omusajja gwo omukazi oyagala waaki era ogenda mu kyakyo kusoma ki business ziganya okutambula wagana okusamira lubaalo ine empisa ebibusiness mukama asaba business etambule toyina customer care nebintu byotunda tebiriimu osiba mu ssabo toyina kyosobola kwekulya niyo oli wakato eno oli mu masabo ate nogenda mumasaba business zae zitambule wolololololo palapapapapapa sooka weetereze ng'omuntu si buli kizibu nti mukama agenda kisolovingira wokyagalidde kubanga ko kenyini gwolina okusooka okwetukuza okitegedde bulungi nnyo kati njala bagamba mwenna ezo church zammwe mumanye nti si buli kizibu nti kandagenda kikusolovingira lubalembera nga n'embiro kwotadde nkidda mu lubalembera nga n'embiro kwotadde oyina empisa embi tojja kufunamu toyina bizinesi tojja kufunamu oli mubbi togenda kuwangala ku mulimu tebajja kuwa mulimu mulekerawo okugenda mu kyakyo bawo oyina gamba ojja kujja mu kyakyo olina okusaba kati njala sooka kubuuza pasita yennyini kyaki bizinesi ye gw'osuubidde nannyini bizinesi yandiyagadde atya okuyingiza essente okugaggawala ayina kukozesa gwe gw'amaze okuwoza obwongo nti every time you have to be in the church okusaba lwaki gwe bw'obanga musondera church n'ebizibu bya church byonna gwe bw'ofuna ebizibu tebakusondera bwe kijja okusondera pasita emmotoka omusondera enju omugulira amaka okuzimba church otekamu input gwe bw'ofuna ekizibu ne baba kubanja rent noga pasita mule bamanjiraga ogambye otya kati tulina ssente blazalin sister kati tulina ssente tugenda kukola tinesaba nnyo mukama ajja kuleeta n'olyoka okuba ekisenge n'okube togenda kuba kisenge kivemu ssente zigenda kusasula landida oli bakola bizinesi genda okole kino bakiteekawo to brainwash you enjigiriza ezasookawo basa olunaku lumu wiiki buli muntu waddembe okukola kyoyagala olina eddembe nekino okusomesa kintu kiri mu politics oli gino Museveni kyakozesa iwa kinerere jange yanobako kansoke kuzanyira akatambe kano kawulire. They say I'm a dictator, but I don't know how I dictate. I must be one of the best dictators in the world. The nightclub people are going, the discos, the other church in Yanakasiri doesn't allow me to sleep. This is how Uganda is. Total freedom. And anarchy, but freedom within anarchy. So, the... Okitegedde agambya Uganda erina freedom abantu basaba buli kanaku banywa omwenga mbala bali mukubandongo kubanga yakimanyi kyenkugambye gwe n'omulokole saagala onkwate bubi message ebadde loud and clear mutandika okukyusa mentality yammwe Katonda gyali mukkiririzaamu naye Katonda ayamba oyo alina kyagenda okukola togamba togenda tandika business ng'oli mukkerezi omu church nga tolina capital kano nakuwa capital there is no way togenda kunonya school fees nga tolina mulimu Katonda azikuwe mu church teziriyo togenda kunonya mukazi nga tebakunga tokwanye Katonda akuwa mukazi no togenda kufuna musajja nga tokkiza basajja kukwa togenda mufuna n'ogenda mu church n'oyimba emirundi lusamwa togenda mufuna togenda kufuna mikisa nga nawe kenyini teweeyagaliza obanga nawe toyagaliza banno kyosaba kisabe nga okiteeka mu nkola so si kutuula kubanga ne Bibuli ekugamba nti ataakole n'okulya taalyenga Katonda yamba yeeyambye ukitegedde bulungi nnyo awo tugenze mu maaso eriyo abaagala njogere ku nsonga z'Erwanda yes kanzogereko katugende bulungi bwe tuti okusookera ddala oli ajja kubuuza Uganda ensonga za Rwanda zitukwatiraku wa tuzifuniramu wa tuzifiirwamu ddwala owuddawo kansooke nkusigira ekifaananyi ekisookera ddala power belongs to people amaanyi gali mu bantu so si mu mmundu ke kawaayira kasooka mu masamateeka power belongs to people Uganda is overdue Uganda is pregnant Uganda eri buto yensonga lwaki Museveni adeployinze Kampala mukono wa kiso ku borders zonna ez'Uganda deployinze lwaki adeployinze akimanyi tekisobola okuva eri ne kiyingira mu nsi n'avaako within one day ekyakimanyi kati lwaki atya nnyo one Museveni is a pretender
Lwaki? Museveni has been involved in all political struggles in Eastern Central Africa since 1990 up to now. Bwe bali bakuba Gaddafi, Museveni was involved quietly na asirika. Ekyo kimanyi. Bwe bali bakuba Burundi, Museveni was involved quietly na asirika. Bwe bali bakuba Rwanda mu 1994, Museveni was involved na asirika. Bwe bali bakuba South Sudan, Museveni was involved quietly na asirika. Bwe balumba Congo, mu kusookera Danjala soka bazaayo, mujjukira omugenzi Mobutu Wazabanga Sekoko. Museveni was involved in overthrowing Mobutu Sekoko's government nga akozesa senior Laurent Desire Kabila. Ekisajja kyali kinene kyalinga Pepe Kalecho. Kyali kibeera na omachinge. Gye kyali kibeera. Museveni yawa Kabila sente ne mmundu bagenda bakuba Mobutu Seko Wazabanga bamujja mu buyinza. Museveni n'ayagala Congo agifu